Yaliko ssenkagale wa FDC era eyavuganyako ku bwa pulezidenti Kano Dr. Kiiza Besigye olwaleero akedde ku kkooti y'omulamuzi Makindye okuvunaanibwa omusango gw'okujeemera ebiragiro ebimenya amateeka. Ono abadde avunaanibwa ne Loodimeeya Erias Lukwago olw'okutegeka omusomo ku sharing hall ensambya, ekintu ekyali kimenya amateeka agaali gaweereddwa omuduumizi wa poliisi ya Kampala Metropolitan South Sirajje Bakaleke. Wabula omusango guno wadde gumaze ebbanga ddene, oludda oluwaabi lulemeddwa okuleeta obujulizi obuluma abawawaabirwa. Wano omulamuzi wa kkooti y'e Makindye ow'eddaala erisooka Fortunate Nyapiri wasinzidde okugoba omusango guno. Kino kitabudde bapulida ba Besigye ne Lukwago nga bagamba babamalidde obudde bungi nga beewuba mu kkooti eno. Your Worship, no explanation has been given regarding the absence of any of those witnesses, although the court had been assured on 28th of June 2016 that witnesses would come. Besigye ne Lukwago olufulumya ebweru ne bategeeza nga bwe bagenda okwogeraganya ne bapulida baabwe balabe oba nga basobola okuwaabira gavumenti. Tujja kwogeraganyamu ne balooya baffe kulaba nti tuleeta emisango ne tutandika okubawawaabira baleme kutubonyaabonya bo nga tebatusasula olw'okutubonyaabonya ssente ze twonoona biseera byaffe n'ebirala byonna. Ekisinga okutuluma kutumalira budde, tutulugunya n'okuzingamya emirimu gyaffe gye tuteekeddwa okukola. Malicious prosecution tulina okugirwanyisa ne sekulwanyisa yenna. Guno omusango gwakubiri okugobwa ng'oludda oluwaabi lulemwa okuleeta obujulizi obuluma Besigye. Nga gye buvuddeko kkooti ekasangati yagoba omusango poliisi mwe yali emuvunaana okunyomoola ebiragiro. Grace Nantale Kakooza, Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.